Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, nate another surprise. Buza ntino tulirudda wa. Tuvuze ne tujja ku Salama Road mwenna bamanyi olunaku oluguudo lw'e Salama waliwo stage bayita stage eya Lwasa munnange wetukkiriridde tuli eno tuze ku lwa muganda waffe sister Amina mulongo munnange tutuzeewo kakati mami tugenda mu surprising gwe kinkwasi wachiwadde omuntu omutuufu leader Kalanzi Kachapizo kale gwe naawe munnange ali eyo nga wandiagedde okusurprisinga bazadde bo bamami bo baddadi bo stepmother wo eyakubeerera omujjawo jangu tukwate ffe abakachapizo surprise team tugenda kubanga tukulaga kati lindako ngende ndaba Hajjat ono ate tubalage bikyomwana byamutegekedde abadde ati ono kakati mulongo Amina owe Dubai munnange tumaze okutuuka lwaki tuli wano tukyalinzeemu kubanga akakuba katonyetonyeemu kakati omwana wa atabikyusa atabikyanganyika abadde abikoze omutegeko aye kati abicha tulabike nga ate tufuluma ate tubikwaga gwe kindekere naye nga akakuba ke katusibyesibyemu naye nga tuba tuuseeko nazo mwezi kati omupresentingire nga bw'oyagala ekintu kyo kitambula agambye omutwalireko katemba ebintu byomanyi bwebikola ddala nosanyusa abantu kindekere era byonna agambye byonna obimanyi kati bamaliriza bali kacemboza munda bazemu ne baterezaayo bakoze netereezaawo napkin bwo bwafudde ebintu bijjeewo naye tubukaziza ne buddawo bajje batulula kati bafulumye kati eretereddemu ne shazaawo mujja kwogera mumanye engeri mukolamu ebintu naye ngejja presenti namu receipt eza hijja byonna ekisigadde kyammwe kale nze kambatuuze nze kasita nkuonako ng'omanya kale tekinange kituufu nnyo kakati Jiwani amaze okubeera nga atulabula naye nga kabanga tumazeewo wano kanene enkuba ettataganyizza ddala nga bw'ayogedde naye kati tugenda kuyingira olutubipi nga bwe nga tugenda nga tukikwasaganya mukwano tuyingiddewo tunaatera okuyingira mu maka g'omukyala mashallah mama mulongo era beera naalongo of course kakati kyesagambye kiri kimu omwana muwala Amina ku surprise yeno yayongeddeko hijja Hajjat mwali omwo tamanyi nako nti agenda Makkah wabula yamanyi waliwo shukuru bali mu kwebaza Allah olw'obulamu olw'ebbanga lyamaze ku nsi naye nga Amina kyakoledde maama we mukubyeko hijja era sheyaali wano tugenda mukwatagana naye tulabike nga tuyingira mukwano bamukwasa tiketi ye Allahu akbar walillahi alhamdu mwana gwe simanyi nakumanya kale munaye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanza nchikulabako. Yese balungi seka assalamu alaikum. Era de basebo. Sibe mutaba sebo. Mulungi. Bitambula. Je mwebale emirimu. Inshallah. Era aboliziya kampeni. Yala ikayala kulisamba muzata naye ngenda kubbayo. Yakubayo. Yese. Kati yakubadde yakolejja. Kakati tugenda kuyingira ndoza tujja kusooka tugire nga tutudde then fenga batusambuza ebintu bwetandika okwenjula ebirabo mmwe tujja okwanjulira. Ojja presentingeyo. Obadde yangwa mushe. Inamu omukolo omulala. Omukulu ono. N'abantu betwakajja Makkah baatuuse. Nijesebo. Kati kitegeeza bwe tutandika tetugenda kulwawo lwako bwe ntuuka ku muntu nsooka ne mukolako ka make-up nja kanguya olukamala nsooke nammwe sheeyi yesebo fulume oba otusookayo tewali buzibu kyosalawo kale sheeyi bw'ato bwagaye kati katugende sheeyi kampani etwala abantu kuhijja bagiyita Firdaus Hajja and Umrah Services. Musangibwa washe. Musangibwa Nakasero poloti namba 4 ku Market Street yawo. Kati omuntu atambulira mmeka bannaye. Tubereyo ne tulaliikirira musheeyi sikulimba. Sente byojja ne tuteesa mu office. Ate ijjayo omwaka guno mpitirivu obulungi era abantu bandiyanguye ne bajja. Naye nga bya sente byokuba kuteesa wakati waffe naawe tujja ne twogera. Tugende e Makkah. Yese sheeyi sikubuza kupita sheyani. Nze Ismaila Lubega. Director of Firdaus Hajja and Umrah Services.
Okay. Kati gwali engo yagala kutwala mama ogwe kanyini gwe yagala kugenda. Mukwano ojja kwatagana n'omwami eno. Maasawo ajja tuwe namba ye yesimu inshallah. Katusoke tugende tulaba ate omugole waffe. Muli mutya kati? Ontegedde? Mulabye kale sebo. Gye bali sebo. Gwe obadde ogamba? Bagadde basooke baweebu speech yawo. Shey alina omukolo ntidde. Shey alina omukolo lwaki tubikoze after ebyo. Biriwa? Ebya speech bino tutandike n'ogwabano. Soko ogende oyingirewo. Nze nyingizeewo bano. Ng'onaakaawo tujje tuyingira anti engola twazisibye. Era akakuba bali musonyiwe obudde mubukutte kakati Joan ogambye gwe okola ki? Anze ndi mutimbi bakuyita mama mpita Joan tulina edduka ku Equatorial Mall. Nije otimba mikolo nga giriwa? Emikolo gyonna birthday, embaga, okukyala era nga gino gy'olabye gy'abasiraamu okwebaza Allah okuteekera abantu abagenda ku hijja bonna tubakolera emikolo noba ne private functions or anniversaries birthday z'abaana okuhinjirwa byonna ne kuba corporate companies buno obukolokolo company byonna tubikola. Enamba y'essimu gituweeredde tuyinza namba y'essimu eri 07 timanyi mu Luganda simanyi gyogera nakyoyagala 0757 24 92 68. Yes, Joan ye namba y'essimu. Ono mutimbi gwali eyo ngoyagala kutimba tuva kulaba Kyeyo Joan mutimbi oba okitegedde tugende tulaba ataja tuyingire kale baba Hello. Banange salamu alaikum. Nansa yuso basanga. Ate kanso kenzireyo. Wanti salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bonga wa. Enze tulabirawo. Kunze era. Hello. How are you young lady? Nawe nkubongeko mama ogamba bulize kudala banange iradde banya. Wibali kunyirira. Nondabye. Wibali kunyuma. Kirabye. Ate singa wandabyeko ku macha. Ayayaya. Yo yatudde wano. Waliyo yasibya kibingo. Hajjat salamu alaikum. Bannaye ngansanyusa okubalabako. Sasa kulaba. Bannange. Salamu alaikum. Mama Hajjat. Lunaku lwo. Ayayayaya. Bannange mujje mukuba akalulu ka Hajjat. Hajjat, salamu alaikum. Ono ye metroni. Mama nga tusanyuse. Hajjat tutuule wali mama. Pambe muko na kadakika. Mwana kwa soko kwa tamu tali soko kwa tamu DJ aliwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange ngamusanyuso manya ngansanyuso okubalabako. Hajjat nalo ngansanyuso kulaba. Banange Hajjat onakulwa lwa surprise yo. Bintu bingi kwaga mbadde nsaba obeerenga omutima ogukakkanya kuba bingi byogenda okwewuunyaamu okwo okitegedde amannya bamuta Leila Kalanzi Kachapizo era ng'olunaku lwaleero sizze nga
big deal. Sizenga mzanyi wa Bakayimba Dramaters wabula nzenga owa Kachapizo surprise team. Yes. Eranga olunaku lwaleero Hajjat agenda kulaba bingi nammwe kenyini mugenda kubyenguunya. Olide otegede dijjateekamu ate nyingiza Hajjat tugende mu maaso. Tuddemu akalulu kano bannange. Akalulu ka makeup wa Nalongo. N'olw'ensonga eyo nga bwe nabagambye Kachapizo surprise team. Sitera kusituka nga tewali aŋŋambye. Kubona nga ate nabirowooza nte nga maka ga gundi waliyo kino. Wabaawo omuntu akoze eki agambye nti Leila ngendere wa gundi nkolera bwoti Nalongo nkiddamu dijja okoze bwotyo Nalongo olowooza ani akutegekedde omukolo guno ne surprise yonna yonna? Abaana bonna nsamunonderemu Bonna abaana bategese. Bonna bategese? Bonna bategese abaana. Okay, Nalongo bwati bwagambye naye kinakyo si kibi. Tikikubira engalo kuba abaana be bonna abeetika. Kale nno bannange olunaku olwaleero engeri akadde gye katugenzegenzeko olw'enkuba ate nga tulinawo basheyi balina emikolo egikola ki egigenda mu maaso ewalala. Twagala tusooke ne surprise enkulu yalla jalaalu ya Allah alhamdulillah. Ku Mother's Day okuba ebinyonyi bimeka Mother's Day ate nga olunaku lwa surprise yo kino kiyitirivu n'olwensonga eyo basabo ne banyabo nze kennyini njagala okwasa omukisa guno nkwasa Sheikh Ismail akazindaalo ayanjule surprise esooka Allah mukube engalo gatannasituka Sheikh owo oyagala wona mumulaba bulungi Sheikh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soka kwa byonna bebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okubeera mu kifo kino olwaleero. Ekyokubiri nembaaniriza mwenna abazze ku mukolo guno ogw'ekitiibwa. Ebigambo bino tebitera kuba byangu byakwogera naddala nga babikutumye. Bitera kuba bizibu era abakola omulimu guno basaana ne batusasula ssente empitirivu. Naye tujja kugezaako okulaba nga tufunzafunza insha Allah tubyogere mu bufunze bwabyo naye nga kusookera ddala amannya nze Ismail Rubega. Nze Director Vidaus Tours and Travel. Nalongo ulira myalo. Mulimu ku byengera Allah byagabira abantu nga bakyali balamu. Wabaawo ekyengera buli muntu kyasaana okubeera ng'atuukako. Era wabeerawo ebirungi Allah byakuwa ng'okyali mulamu mu byo mulimu abaana n'ebirala. Naye Allah alina ekirungi kyakuwa nga mu butuufu omuntu yenna aba akituuseeko abeera atebenkedde obulamu bwe n'abaana ne batebenkera n'ebirala byonna ne bitebenkera. Sijja kubalwisaayo kuba kati mwenna mwenna muliga ya Rabbi omusajja abadde ki agamba ki lwaki alandagga Hajjat ono ekisookera ddala olunaku luno olwaleero lwa shukuru yebazaani Allah. Yebaza Allah. Wallahi buli omu amwebalizeeko Allah nti alhamdulillah. Alhamdulillah. Womala ekyo saba nnyo Allah gamba nti nsaba Allah ekyo Hajjat ekimutuuseeko nange kintuuke kuba kyo kirungi. Nsaba Allah buli omu Hajjat kyatuuseeko okukola shukuru eno buli omu akimutuuseeko. Ebimu ku birungi Allah byawadde Hajjat ono
omwaka guno watabaawo kikyuseemu byonna ali omu ku bagenyi abagenda okukyalira Mungu subhanahu. Omuntu yenna buli lwagenda okukola hijja abeera atuukiriza, abeera amazeeyo empagi z'obusiraamu. Kitegeeza aba amaze okukola ki? Okujjula. Hajjat ono bansindise muwe surprise akubanga bagenze ne bamubuuza wano nti mwana ki gw'osuubira mwogere? Nze mwogere yantumye. Ensonga eyange natumiddwa ti Hajjat ono namuwandiika mu mwezi ogwa January. Namuwandiika mu mwezi ogwa January. Wulira nalongo. Namuwandiika mu January. Katannafuna passport. Ne bajja mu ofisi yange ne baŋŋamba nti Hajjat Hanifa yelyo agenda Makkah. Ndoza kati atandise okukakasa. Era ne batandika pulogulaamu zaabwe ez'okukola paasipooti, ne bagikola ne bagimaliriza. Ne njibasaba ne baŋŋamba nti tetujja gikuwa. Ne mbaga nti siina buzibu, ekikulu kya byonna kasita weeri. Ne baŋŋamba nti twagala tulina mu maaso awo kye tutegekedde maama. Ne baŋŋamba nti sebo genda omusupurayizinge omuwe ekkulere lyatuuseeko. Mu ofisi yaffe tetutera nnyo okwagala kusupurayizinga abantu weewaawo nga bajja bangi. Olw'ensonga emu eyatugwako nga si nnungi nti olumu bansindika ekyenjojo eyo mumanyiyo, ne nvuga amafuta ne ŋŋendayo nti surprising omukadde. Wallahi navaayo pressure zimukubi olw'essanyu eringi. So nembeera era okubeera kwange wano kubadde kusika muguwa gw'amaanyi. Ne mugaa sijja kugenda kusurprisinga mukadde nti kwegayiridde genda. Naye alhamdulillah Hajjat mugumu. Obugumu bwe mulabyeko munkakasizza nti ajja kusobola okwetooloola kambe emirundi 7. Obugumu bwokka bwe mulabyeko bumaze okunkakasa. Era Hajjat ono fe abagenda omukulembera tuli ba Firdaus Tours and Travel ate Firdaus Hajj and Umrah Services. Fe tukule kitongole ekitwala abantu e Makkah ng'ate kye kibawa visa. Era Hajjat njagala okutegeeza olwansi simanyi mwana kyagenda kuvuga oba agenda kutambuza. Naye ennaku z'omwezi 15 fe tetutwala muntu nga tasomye, tugenda musomeseza omwezi gumu ne weeks 2 nga tumusomesa ki? Tumusomesa ku mikolo gyagenda kukola. Era omusomo gwaffe tugenda kutandika ennaku z'omwezi 15 ndoza ye Sunday eddako nga 15 ku Masjid Siddiq awo mu Kisenyi we tugenda okusomera. N'oli yenna ng'ali wano ng'ogenda Makkah jangu oyitewo tukusomese kuba abamu bayinza okuba tebasomesa. Eyantumye ye mulongo babiri Amina yo nakato. Nze yaŋŋamba nti manyi kimu kya mulongo simulabangako tandabangako. Simulabangako takolanga ki? Tandabangako. Sente abadde azimpereza mu Western Union n'azimpereza simubanja yadde nusu n'embwe. Nabadde wakujja wano kubanga lisiiti mbadde nzimuweereza ku WhatsApp. Wayi yo lisiiti yo sente yasazuddemu emirundi 2. Miliyoni 10 ameka? Nasooka nampeereza 10 nenkola lisiiti nampeereza 10 n'amalayo. So Hajjat ono tugenda mutambuza insha Allah ye surprise ye gye bantumye okutuukiriza nammwe mumusanyukireko. Era musabe Allah subhanahu wa ta'ala nammwe abatuse ku kyengera kyamutuusizzaako. N'olwekyo Hajjat nkuyozaayoza okubeera ng'otuuse ku kyengera kino era abantu bonna n'abaana bo bonna bakwebalizeeko Allah ku lw'ebirungi byakutuusizzaako. Ebirungi byonna mu nsi obifunye naye kino obadde tonnakifuna. Kino kasita kizze kikakasa nti ebirungi byonna mu nsi bikoze
ebigambo byange sijja kusingako awo kandeke Kachapizo ono agende mu maaso naye no tumutwala Makkah naye tumutwala Makkah era mbadde wali nga mugamba nti naawe olina okugenda wa Makkah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. No, tushagenda maaso aja tuye bamuyoza basebo ne banyabo eriyo kula. Allahu akbar banange tsaba Allah kirize amutuseyo nga mulamu amuzenga mulamu atuke emikolo gyonna gikole mashallah. Amina nene amina tumulabye nga ayoza ne kumunye naye tears of joy. Kale natugenda maaso basheyi babo bafiridde mpola mpola n'olwensonga tukyagenda maaso nabagaye Hajjat alina ebirabo leero bingi tosobola kubimalayo n'olwensonga yo Joan wano we yatuukira Joan soko mpa ekimuli ekyo tumale okyetegereza. Yes kino ekimuli nno kyanjawulo. Hajjat bayiza okutagenda. Okay, banange kansoke nkitunuze n'enkikwata. Banne mutunule ku kimere ku kimuli wulira ate mmere ngenze ku bwongo. Kyokka nasiibye naye wulira. Daba ekimuli Hajjat. Hey! Tunula! Kimuli kya Nalongo. Laba. Hey! Nalongo nange kankukwasa ekimuli kyo. Wafikum barakallah. Amina omulongo Amina asinzidde Bulaya musize bweru akyaweereza. Olidde asose na hijja. Banange nsaba ekimuli nange nkyongereko. Banange okyongereko wante tusuka webala Hajjat. Mugundi ali wa hazira ye hazira. Buli muntu ng'alina akakwate kwa Hajjat leeta wano sente. Yangu osagala kulwa ku nsonga. Ani alina sente mu nsawo kati? Kyonna kyo tukiveeko mangu. Leeta sente. Abaana ba wano baliwa. Mulete sente muteke mu kimuli kya mulamu wange. Hajjat webale abamulamu. Oyo mwami wange nnyo. Yangu Hajjat munange tweyanziza. Asomanye ekyo kyokola. Ntyo. Mama linda kugenda. Bakuyitani mama. Hajjat Fatuma Nalongo mutani. Nalongo muganda wange. Abamugandawo. Webalo kifukiridde kigenda kumera. Ani aleeta sente. Ate tutoola Hajjat. Bakuyitani mama. Masula nanziri sebugende. Hajjat obeera omuyita otya? Muganda we banne Masula webale. Inshallah Mungu akiriza. Inshallah Mungu akiriza. Nja kubeera fenna kukaba na Hajjat. Alhamdulillah Hajjat Masula ajja kubaayo. Unoona leese kyuka keno bakuyitani mama. Assalamualaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam. Ono mami wange omulungi. Abamami wo webale nnyo webalira bali mu kufukirira kimuli. Ani omulala alina keto ey'amazzi nga ya sente ateke mu kimuli kino. Teekamu sente. Ekimuli banange. Kimuli kifuta kimuli. Amina wewe tuse kimupeni mwala. Chukeni. Bakuyitani baba. Shakira Hajjat omuyituutu. Abeera jjajja webale. Bali mu nju yabaleta sente. Banange sente. Onaleese mutekemu sente mufukirira kimuli. Ono mwana. Bakuyitani. Chukeri. Ani? Webale namujuze. Ono mami wange. Abamami wo webale nnyo webalire ddala. Baleka baweddeyo. Okay omwana asavinga webale kubeera ng'okola ate ensonga eyo. Tugenda maaso. Mpaaka keesaako. Olowooza nti lubadde luno terunnaba. Vaayo mwana vaayo. Keesi ey'amagulu ana ennaku zino tetukyawalula bwetti keesi. Tuzivuga era njagala ng'oli ku airport ogira oti. Weyagala Hajjat. Joan tugigulewo. Joan muno Hajjat mulimu buli kintu kyogenda okukozesa ku hijja. Amina yagijuza. Hajjat Amina yajuza keesi eno buli kyogenda okukozesa gulawoko katini tumulageko katini then tulabike nga ki tugenda ate ku kirala. Okyateekamu sente. Teeka sente.
sente mu kimuli ani ono maama ate bakuyitani bakita mukyala Lubiga bannange nga tusanyuse weebale muteeke sente mu kimuli John wegana ng'ogivako nze nzimanyi keesi ontyo bakuyita mukyalani ye Amira wa mukyala ono baba Amira aja tutunula mu keesi sokoveeyo mwana gwe sokoveeyo buli kyogenda okwetaaga kuhijja mwekiri owulidde ontyo mulimu leka nsoke njikole bweti buli kiramu amina omukyala bakuyitani Nazira Nalongo Hajjat Nalongo abaana bafikiridde ekimuli bebali tunulako mukezi omukebe gw'amata gonanywa esiripa zonayambala akasawo munagendera pasipoti yo akasenya konasenyesa amina tayagala kwate munsawoyo waide buli kintu kya Nalongo kyanakozesa mwekirimu mashallah eno naye wajjudde kale sibako mwana kirimu tu receipts zizino Hajjat labayo timetable nga muli eyo tentative program for Hajj la hawla wala quwwata illa billah zizino mwana receipts kwa Asasulidde biri ng'omusajja bwayogedde mashallah bisibire mwanange tugenda maaso kati njagala nfunayo abalenzi nga basatu ab'amaanyi ab'ekiwago bandeete wano ekirabo kyaffe ekisinga obunene soko galewawo Joan baliwa muyambe Joan soko galewo nedda jafuna bwagigalawo kale Hajjat tukyakusurprising olese baba soko Joan otubuulire gwani bakyafukirira kimuli bannanga abadde ku ttebe eri ekimuli kirimu sente naye twagalamu sente endala kibeere nga kikula jangu mama Joan bakuteese mama bakuyita wandi tunulako eri Shan ojjajja omuyita oti abamamiwo ate kino bakiyitani si mwana we toyinza kwerabira linnya lya mwana wo kale gitwale mwanange ogitereke bulungi mutereke mukafo Nalongo tagikwatako paka nga olunaku lirutuuse tugenda maaso Nalongo omwana akwagala abaana bano bakwagala nnyo owulidde yankubira ekifaananyi kya keeke eyo yennyina nga leero osobola ogifuna lwaki olowooza eri mu kifaananyi kya muzikiti kubanga ogenda kukaaba la hawla wala quwwata illa billah omwana akwagala agamba weebale buli kyomutuusiza kale endashika eno nga amatama bwe gayombagana ago waggulu gayomba n'owansi webulyaga baba muwoma era Fatuma nakatu mwasomeranga Kampala nolwensonga eyo baliwo abamusitulyako yes Nalongo tunulayo oyo ye Amina bwatyo bwakoze high sense fridge lukululana ndozana ya 3 dollars fridge yagamba yanyumiza munagambo waliwo wamutuma kati abayita bwati ku nsuwayo eri mwoteeka nga amazzi g'okunywa bambi n'agikoona neeyatika n'onyiga n'oyomba n'ogyayo enzo naye enzo ya Nalongo ogimanyi yamukubisanga kigoye nagamba maama namunyiza nnyo kamugulire ate fridge eganyogoze azizaawo ensuwa obugalo bw'ensuwa bannange ogirage fridge anyatanzigiddeko bokisi nayizibayinza okubanga basibiddemu gundi muti osaaga gwe n'abasajja abo abayinza wasokola omulimu ogwo wasokola omulimu enduli y'omuti ng'omwana asasudde sente enzibu Nalongo ogirabye nedda sikako wansi sikako okivaako waggulu ayite yeyo fridge yawaisi etuddewa bambi si bipapula temubanga mugisulisa ate bannange Hajjat ogirabye kale nno munnange omwana bwatyo bwakwagala okufaako obufi yeyo fridge eya hisense ya double door Allahumma amina mukyusize yes bannange eriko ne kadispensa Hajjat Nalongo kana amazzi mugasa eri munda onyiga wano nyizi wano sawo girasi negeteekamu
ngerinzibe anti obwana buzikulako enzigi okitegedde yeyo Hyacinth double door okitegedde kale nno munnange yeyo surprise yaffe olunaku olwaleero naye nga tuwagala tusale cake ate tulabike nga tugenda mu maaso. Tugenda kubala 1 2 3 ebya bulijjo ebyemazaka ebyempugwe kikyekyo ebyomukitengeesa byetuba tubala tugenda kubala fena ebyekiwanyi nkuba twani spellings erinnya lya Hajjat ate tutawaanya engeri gyetukuze muki mugundi kale edakika eno tubale 1 Hajjat nga bossa 2 3 nasala okay atisaze bannange kale nno mukwano kati metro nkwatawo sale kechi obona asoka ya wagulu yes